Bobi Wine mukwano gwange sikuyinako buzibu nkwagala nnyo nekendeeza ebigambo byowulira n'amalala omanye ti buli muntu omwetaaga. Bobi Wine ne Uganda yaffe ffenna. Bobi Wine tubaddewo mu struggle ng'etandika kwatu inspiringa ne tuyingira struggle ne tulowooza ekintu kye tulimu kyakununula ggwanga n'ekintu kikutedde direction endala. Togambwako omuntu wagambako yaba omubi ze ntumye ennyanza emirundi egiwera nkukubidde essimu tozikwata mpuliriza nkubye essimu tozikwata ne mwesindika WhatsApp toziddamu yali amubuulira obubi bwe naye kati ze nkubulira nga Bajjo eno Uganda ogiraba mpuliriza Seguya ze ebintu byenkoze ensi yonna ebiraba naye nze sigenda kwegatta mu kufera bantu mwe bantu mwe Abannayuganda mulina mununuzi era nze nkubiriza omuntu yenna ng'oli eyo ng'osobola okujja n'oneegattako nze njagala buyambi tuyambe abantu abanaku abenjeyo ab'emiyembe nze ngenda basakira ngenda kuva mu byobufuzi ntandike kusakira bana abanaku kuba teri ayamba Uganda. Seguya omuntu yenna ng'oli ku mission kujjako gavumenti olina kwagala balabe bo Museveni saawa zino ngende wa Museveni tampe n'omulimu nze Bajjo omutego ne muteeka mwene ali mwesigala nga bweri Bajjo full figure ompuliriza architects mivule natulimira kadala tunyonyola abantu ensonga zaffe bakano ziwuliriza naye gwe ogamba otati Bobi Wine yatuma abantu ekisoboka maama ine embwa bangambye nze waliwo omuntu wamulikiroza ngambye musajja yatadde embwa zikulume kati tugenda kweruma embwa n'ogubwa buli bubwa nze ndigubwa twerume tulabana anasinga sinagenda mwene ali mu nkyalwanira ddembe byabanaku byoyogedde bibadde bitegeeza byenjogedde bitegeeza nagenze mwene ali bwe nabangenda mwene ali mu mulinde press conference nze sagala kola bintu byankukutu naye ogenda ddi ati baba nampita NRM bwe ndaba mu mugaso nze wendi layira mazima FDC bwe ndaba mu mugaso nze wendi BP bwe ndaba mu mugaso nze wendi nze njagala ekibiina agende genda ottaasa abantu Abannayuganda mbabuulira tolina mununuzi omununuzi yeggwe weefeeko bino tuli mu byakiyaye tuli mu ddiiru tunoonya bugagga tuze kwegulumiza twagala kukola ddiini gwe munaku gwe talina kando teri agenda kufiirira ennaku yo gimanye wekka paka nga Yesu akomyewo ku nsi akununule.